It's okay. What? It's okay. What? Mwekubire ko mungalo basabana banyo. Mwebale kuwagira David Lutalo. Mwekubire ko nakalulu awo. Mwebale kwagala music waffe wa Uganda. Mwebale ddala. Naye ninayo akantu akansanyusiza. Nade ndi awe waka. Speaker, Deputy Speaker n'agamba nti ajewulire yange ne Chameleon. Ngamba Speaker ayagala kuddira akasajja kabandi akafunyulule mu gusajja. Detendete. Wanika omukono buli agamba nti mbutuufu eyo bbata ebeerewo. Wanika emikono ebiri buli agamba ebeerewo. Omanyi abantu abasinga bakitwala bukyamu. Soka owulirize. Waliwo abantu abalowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Balowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Sikyo? Kakati Uganda, welcome to the real battle of real men. Eno bajja kuba bagiyita clash of the titans. Bulijjo mubeeraawo mugamba ani asinga big three. Bebe kuru yamaliriza radio ne wizo awumule mirembe. N'akwata ku kadingo n'amuvuga n'awumola. Chameleon yakwatagana ne temwagusala. Tuddamu ne principle. Eya principle esooke. Principle takyalina muziki. Tachalina tusokea principle akansokea amayanja kubanga waliwo ekintu kino ekiri mu bantu ekintawanya bukyatandika okuyimba ono yasinga wangi naye mwebale kuwagira naye bato ebeera ya muziki. Tusana netwekuba mukuchi mwebale kuwagira David Lutalo mbagala nnyo. Alhamdulillah, I'm wishing you the very best. David, member Gargamel taking over. Twagala okubonereza honorable bonna bakatuuka abagambye honorable Sereka atuuse, honorable Derek personal assistant.